yeetaaga ennyama ennungi ng'ekoleddwa bulungi era ng'eteekeddwateekeddwa ku mutindo ogwesigika totawana kutambula ekibuga Tawfik Butcher abasangibwa ku luguudo lwa Salaam okumpi ne Makindye Senior Secondary School okulira na Pearline Primary School ng'okkirira ku Charles City batunda ennyama ennungi ng'ate eri fresh weetaaga ya mikolo weetaaga ya waka ogyetaaga luddawa era mu bipimo kika ki bakubira essimu bajja gikutuusaako wonna w'ogyetaaze essaawa yonna okumanya ebisingawo kubira Tawfik Butcher ku nnamba eno ku 0752 23 89 33 oba 0774 73 45 Tawfik Butcher twewayo kuweereza essaawa 24. Ennaku za Ssekukkulu buli omu z'aba alindiridde anti kabeera keetalo nga buli omu atambula okgenda mu kibuga okubaako ke yeefunira okutwala eri abaagalwa be oba ne famire ye. Wabula ensangi zino embeera yakyuka. Abantu Ssekukkulu tebakyagitegeera olw'embeera y'obwavu. Tutambuddeko mu kibuga Jinja nga twagala okumanya embeera etambula etya mu byenfuna wabula ekikwewuunyisa embeera ebadde nnomo nga ebintu bikyali ku bbeeyi y'emu nga we bibadde. Okugeza ng'obumonde bwasigaddeyo ekiro ng'eri ku 200 nno nga buva Kabaale ate obuva Kenya bubadde ku 1,500. Tunzi b'ebibala bo ate bbeeyi bagisalidde ddala anti nga bagamba bakasitoma tebabalabako. Bo abatunzi b'ennyaanya n'obutungulu kw'otadde ne green pepper bagamba ebbeeyi ya green pepper ennyaanya carrots beebyeyongeddeko waggulu naye obutungulu bwo busse ebbeeyi. Kati abantu kyogamba basigaleyo gye bali. Bagule kubanga kino kintu kya lunaku lumu babbiri sente baba badde bazikolera bintu nga bino so bajje bagule ebintu tebengeddeko sente entono nnyo 5 Bwe tutambuddeko mu mabucha ag'enjawulo mu katale ka Jinja Central Market kikwewuunyisiza nti bucha ezisinga zonna zibadde nzigale. Bakasitoma tebalabika olw'embeera y'obwavu eriwo. Be tusobodde okwogerako nabo bagamba ekizibu kyaviira ddala ku nte gye ziva ekyotera ne gye bazisuubula. Wabula bo tebongeza yadde ennyama ebadde ekkiro ebadde etunda omutwalo gumu 1400 era kwesigadde. Ennyama terinnye okusinziira ku mbeera ennyama era n'olwaleero tulinyizizza bbeeyi esigaddeyo nga bweri yakumunya emitwalo 2 n'okumaana yasekoko yo yamitwalo 2 era nayo terinnye esigaddeyo The biggest one is 75. Even the same the biggest pork is 35. That's 35. And then the female one, the biggest is 35. That is 35. And then 20. Medium size is 7 and 17. In the central market.
Bwe tutambuddeko mu paaka y'e Jinja, badriver ba taxi bagamba abantu abadde e Kampala baba batono ddala olw'ensonga abasinga bagenda mu byalo, kyova olaba nga stage nkalu. 23 abantu batandisinga ennyo okutambula. Olwaleero abantu babadde batono, abantu batidde n'ebisale bibadde waggulu. Timbaale badde batwala 3.5. Busoolwe nga batwala emitwalo 3.5. Yuda nga batwala mutwalo. Tololo 3.5. Busiya 3.5. Abantu abasinga bagenze ku kkubo. Emmotoka ziweddewo. Ate ye chairman atwala badriver ba taxi bonna mu Jinja agamba abantu abasinga bettanira nnyo emmotoka ez'oku makubo okusinga ez'omu paaka, kyova olaba nga babaseera. Jomba Farouk, chairman wa badriver Kampala 9 Abakamunye. Ife kulwa ife nga badriver abavugira ku Kampala idinda ife Christmas tebaire nungi tulikuba ife kuzira abantu bali kujja Kampala. Abantu bali kuva Kampala baira mu byalo. Ife tulikwetegeka bwetegeka okubayizaayo kale ife bisale byaife byayita n'okwika kuba wano tuba tunoonedde amafuta kujjeere kuleeta abantu ayenezera abantu mu idinda bajja Kampala. Ekizibu kye tulina kubasaabaza abasaabaze benda ino okuva ku nguudo era abantu baida kubuza ino emigugu gyaibwe kuba bw'ateema ku motoka edede enjira tategeera motoka namba kigyatyaime esinziira wa ate amabuti yamekuba alikwenda kujja ekivaamu mu kubuza ebintu baira ine kabiri kutusumbwa mu paaka ati naninira Mbakooti naninira ku Nairo naninira ku Ibiri. Abantu beege ekigambo paaka neki